Speaker omukyala Anita Mong yawuliddwa ng'ayogera Owekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga agenze maaso n'okuba nga annyonnyola nti Sipiika wa Paaliyamenti ya Uganda omukyala Anita Mong yagenze maaso n'okuba nga amuweereza obubaka ku byonna ebibadde bigenda maaso n'okuba nga bitambula. N'ebintu bye tutategedde ebifaanana okubonereza Abaganda kwate etteeka lyabadde ly'Abaganda alyoka ayogere ku Baganda. Waliwo akatambi akagenda maaso n'okuba nga koogera oba nga katambula kano nno ka His Excellency Mwami Yoweri Kaguta Museveni bwe yali agenda maaso n'okuba nga ayanukula Owekitiibwa Katikkiro ku bikwatagana n'Emmwanyi gye buvuddeko. I had this Katikkiro. I sent a message to somebody that he should stop that nonsense. Wetuddayo ku bubaka bwa Katikkiro, Owekitiibwa Charles Peter Mayiga agamba nti Sipiika Among yeeganye byonna ebibadde bigenda maaso n'okuba nga bimwogerwako nti alina ebyensimatu bye yayatula ku Buganda wamu n'Abaganda. Yampeereza obubaka tuwuliziganya. Yabyeganye mu bubaka bwe yampeereza. Mu katambi kali kembadde ngenda maaso n'okuba nga nkugambako, Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'agenda maaso n'okuba nti obwanga abwolekeza eri Katikkiro. Wa Buganda yabadde ayogera ku kintu ekyo naye abadalimba Katikkiro wa Buganda yabadde alimba nti no waliwo license. Owekitiibwa Katikkiro mu byonna ebigenda maaso n'okuba nga bitambula mu Paaliyamenti, yes bwe zagenze maaso n'okuba nga zisukka ne ziyingira 100 ate ababaka 77 nga be bokka bagenze maaso n'okuba nga balonda Emmwanyi okusigala mu buufo obumu oba bulala nga oyinza okukiyita. Agamba kuno kuba kuyisaamu maaso ababaka abalina ebiteeso ebirwanirira Emmwanyi. Wabula ababaka abava mu Buganda, abava mu Bugisu, abava mu Ankole n'awalala awalimu Emmwanyi baagala UCDA esigalewo. Lwaki ebirowoozo by'ebitundu ebyo tebissibwamu kitiibwa? Owekitiibwa Katikkiro afunye n'akamwenyu ne yeewuunya nnyo eri buli muntu agamba nti nno twatandise ensonga z'obusosoze mu buufo obumu oba ateera obulala. Bagamba nti ensonga twazitaddemu obusosoze bw'amawanga. Owekitiibwa Katikkiro agenze maaso n'okuba nga yeebuuza nti ddala statement z'obusosoze ani omutuufu yazitandise, Baganda oba bali ababadde mu Parliament ne boogera nti don't let those Baganda the Baganda. Eyatandise ebyamawanga yabadde ffe oba Katikkiro agaseeko nti kyasinga okuba nga yeewuunya kyekyokuba nti obwanga babujje ku abo abaakoze ebikolobero ebyokwawula ate ne batandika okuba nga babuzza walala. Kino si kye bayita ekiso ky'embuzi. Omanyi bano baswaba bagenda ne basalako embuzi obulago bwe twi. Bwe baba bagibaaga asalako obulago si yabaaga. N'eryoka etunulira omubaasi eyagisse mulala. Owekitiibwa Katikkiro yagenze maaso n'okuba nga ayongera okukinoganya. N'agamba nti omutuufu ow'okutunuuliza obwanga mumumanyi tetuba nakwebuzaabuza kwonna. Eyatandise ebyamawanga ali wano mu Bulange gy'abeera tebamanyiiyo lwaki tebamugamba. Owekitiibwa Katikkiro ng'ayogera ku abo abagamba nti tagwanidde kubanga avaayo n'ayogera olwa position gy'alina nga Katikkiro, agamba ensonga yonna ekwata ku Buganda tagenda kwetiiririra. Abaffe ebikwata ku bantu betukulembera era tuyinza okubisirikira. Kabaka yangamba genda onfugireko Buganda, kino kikwata ku bantu ba Buganda sobola kusirika. Era Owekitiibwa Katikkiro agaseeko nti ekituufu alina obulumi eri Abaganda ne Buganda wamu n'abantu bonna. Tulumirwa abantu abayimiridde ku Mmwanyi. Nga tumaliriza speech ekoleddwa Owekitiibwa Katikkiro ku bikwatagana n'Emmwanyi, agambye nti omulimu gw'Emmwanyi mulimu gwa nkizo ekitenkanika. Waliyo obukadde bugenda mu 200 obw'amaka agayimiridde ku Mmwanyi mu Uganda. Teebereza si bantu naye amaka
singa buli makoga w'abantu bataano twogera obukadde 10 buyimiridde ku mwanya watali kintu kirala kyonna tuba babi bwe tukyogerera tuyambe abantu abo. Kale ebyo nno ogenze maaso n'okuba nti nno obiwulira mukwano gwange mu buufu obumu oba obulala agenda maaso n'okuba nti nno otulaba eddakiika eno. Kale kubuulirako olunaku olwaleero zino ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwa October. Olunaku olwaleero okusookera ddala bino bibaddewa bino Katikkiro Charles Peter Mayiga olunaku olwaleero abadde mu luggya lwa Bulange wali Emmengo. Ensonga ebadde negenze maaso n'okuba nti emuleeta y'ensonga y'okuba nti atikkula oluwalo okuva mu masaza okuli Buddu, Busiro ate era wamu ne Bugerere agagenze maaso n'okuba nti no gakiika embuga olunaku olwaleero. Eggombolola nezikiise kubaddeko Bukulula kuno no kubaddeko Mukungwe kubaddeko Ssaabaddu Katabo ne Mumyuka Kayunga mu buufu obufaananako bwe butyo. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Joseph Kawuki waliwo omukulu minisita Noah Kiyimba ne minisita Israel Kazibwe Kitooke be bagenze maaso n'okuba nti bawerekera Katikkiro olunaku olwaleero. So oluwalo 2024 lukyagenda maaso n'okuba nga lutambula ate era mu buufu bwe bumu n'okwagala okulaba nti nno Buganda eddira ddala ku ntikko. Mu buufu ofaananako bwe butyo Katikkiro agenze maaso n'okuba nti yeebaza abantu olw'okubeera nti omwoyo gwa Buganda ogutafa bagenze maaso n'okuba nti bongera okuwanirira wano na wali mu kuba nti oluwalo alutikkuddwa okuva mu bantu ba Kabaka ab'enjawulo nga bwe ngenze maaso n'okuba nga nkunyonyola. In fact ensimbi ezisoba mu bukadde 58 zigenze maaso n'okuba nti nno zifunibwa wano na wali era Katikkiro agambye nti kano kabonero akalaga ebibala by'Emmwanyi mu buufu obufaananako bwe buti. Era agenze maaso okuba nti akubiriza n'abantu obutagwamu maanyi mu kulima emmwanyi olw'ebyo ebigenda maaso mu ggwanga nyaffe Uganda. Kale mbadde nkuwa briefing ku bigenze maaso n'okuba nti biba olunaku olwaleero era mbadde nkuwa briefing ku biki Katikkiro bwagenze maaso n'okuba nti ayogera lwe lukuŋŋaana olwo mulabye akatambi ako kengenze maaso n'okuba nga nkuwa nengenda maaso n'okuba nga nkutemera. Ku vidiyo eno nkuteereddeko obutambi bulala bubadde bubiri. Akatambi akamu kabadde ka Speaker Anita Among ak'olutuula olwagenda maaso n'okuba nga lutuula ku Parliament gye buvuddeko olwo nno nga lugenze maaso n'okuba nga luleeta ensasagge ey'amaanyi. Mwe yayogerera ebigambo ebyali bigamba nti don't let those Baganda n'ebyaddako. Oweekitiibwa Katikkiro byabadde ayanukula n'agamba nti yawuliza ku Speaker ebigambo yabyegaanye. So akatambi nkakuplayingidde obeere in sync oba ogende maaso n'okuba nti omanya kiki ekituufu kye tugende maaso n'okuba nti twogerako eddakiika eno. Bwe tuvaayo wa Speaker nkuteereddeko n'akatambi akajje buvuddeko Mwami Yoweri Kaguta Museveni bwe yali agenda maaso n'okuba nti aweereza Speaker obubaka ku Mwanyi. Mwami Yoweri Kaguta Museveni president w'eggwanga yalaga obukaawu oba obutali bumativu obw'ekika ekyawaggulu eri Speaker Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga bwe yali agamba nti Oweekitiibwa awabya abantu ku Mwanyi ate nga Mwami Yoweri agamba nti ye ali ku kituufu ku kikwatagana n'Emmwanyi agirwanirira. Wakati mu kuba nti n'agirwanirira Mwami Yoweri of recent ku lunaku olw'e Saturday lwadde lunaku lwa Sunday yagenze maaso okuba nga afulumya omuko gw'ebbaluwa omuwanvu ennyo ng'agenda maaso n'okuba nti avumirira buli muntu eyeekiise mu kkubo ly'Emmwanyi oba ekkubo ly'okuba nti UCDA ezzibwa under the Ministry of Agriculture. Mwami Yoweri Kaguta Museveni yavumiridde abantu bangi mwe yagambidde nti nno abantu mwavudde ku nkinyusi ky'Emmwanyi ne mutandika okubanga ebintu mubifudde tribal. Mwami Yoweri Kaguta Museveni yabadde agenda maaso okuba nga adefendinga Speaker Among ku bigambo bye yayogera. Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'alaga n'olaga nti ye n'ekibiina kye kinarama oba NRM mbu balwaniridde nnyo Emmwanyi mu bigambo bye yagenze maaso n'okuba nga atunyonyola n'okutunyonyola nga bwe kyagenda maaso n'okuba nga gye buvuddeko NRM bwe yali ejja anti Emmwanyi zaali nga ensawo 2 million
ze zafulumanga n'agamba nti ye ne NRM batuusize Emmwanyi ku kkule ery'ekika ekyawaggulu nti tufulumya ensawo eziwerera ddala obukadde 9 obw'Emmwanyi mu buufu obufaananako bwe butyo. Agwatamanyi kigenda mu maaso UCDA oba Uganda Coffee Development Authority baagala kugikwata bukolokolo bagikwate bagize mu ministry eya agriculture. Ngoba bwenze okukeera n'owulira nti baagala kuddira tugambe ekitongole ki URA bakikwate kive mu kubeera nga kyeyimiridde nga kyo mu kusolooza ensimbi naki kibeere ng'oba bakitadde under Ministry of Finance nga ministry yesalawo buli kimu of which bangi bakisimbidde kuli bagamba nti singa UCDA ekwatibwa netekebwa under Ministry of Agriculture tuyinza okumaliriza nga Emmwanyi edobonkanye Emmwanyi nga tekyalina mulamwa Emmwanyi nga tekyalina kubo wabula ojja kujjukira nti Emmwanyi neeyogerebwako Buganda era ensonga lwaki olabye Katikkiro ng'asituka n'ayogera nnyo ku nsonga eno n'agiyimirirako lwa nsonga Buganda esuubira okuba nga efulumya ebitundu 5 ku buli 100 ag'Emmwanyi. Buganda yokka nga tonnagenda mu Uganda. Buganda efulumya ebitundu 5 ku buli 100 eby'Emmwanyi ezifuluma eggwanga. Ekitegeeza nti Buganda eyimiridde nnyo ku Mmwanyi era Oweekitiibwa Katikkiro ayogedde ku mayumba mangi agayimiridde ku Mmwanyi n'agamba nti bw'ogikwatako oba otaataaganya era bingi byobogenze maaso n'okubanga odobonkanya wano na wali. Abasiddi omusunsuzi ly'erinnya mundeese n'akatuuyo olunaku olwaleero nga nnyinnyonnyola Emmwanyi. Emmwanyi terimba tukimanyi. Agaliwo gwe mukutu kwoli likinga video eno. Thank you so much.